Kati. Takuba simu. Oh, ha? Chokati kuliwadde ka message. Oh. Kwate simu naawe. Hello? Hello? Mukwano. Omulimu gwe watumye ngumaliriza bulungi. Aha. Webale nnyo. Naye mbadde nkusaba olya bulungi. Sala amagezi gonna engeri gy'omugjayo kubanga bamukubye bubi nnyo ayinza obutawona n'afa. Bannange weebale nnyo. Bane bidi. Nze simanyi nakumanya ky'okoze kale ate oba simanyi. Gw'omanyi obunkenke bwe mbaddeko. Weebale kumalirira. Kale bambi yanguwa. Ngenda kukikola kati gwe ky'oba okola bindekere ngenda kukubira essimu eddako. Ngenda kukubira era essimu ekubeere kumbi. Kale nva ku simu yange. Kale. Bidi weebale. Kama Katonda. Nnyo mukulu ekyo. Oh. Kama Katonda. Kino kyonkolera. Smile. Yes? Smile. Yes? Come. Yes, Nyabo? Smile. Wanji Nyabo? Machine ebadde zireko ng'ekola bulungi. Mubadde mufunye kino kyo. Twali tufunye solid 8 zibadde 13. Ebadde ki? Solid 8 13. Solid 8. Ye Nyabo. What else? Twali tufunye hollow 8 12. Obadde ofunye ki? Solid 8 13 Nyabo. Hollow 8 12. Then what next? Netufunya ne solid 6 zibadde 35. Can you be slow? Uyangu olagawa. Sanyambi. Obo ina gy'olaga nsooke nkuleko ogenda. Nedda Nyabo. Then what else? Tufunye solid 8 zibadde 35. Okay. Tufunye square meters za pavers zibadde 2. Okay. Ate solid 6. Solid 6 zibadde 12 Sinyabo. Okay. Smile. Wanji Nyabo. Abaana batisse ebintu ne babitwala. Babitisse buli kimu ne bakitwala. Yatutte ebintu bye. Ye Nyabo. Byonna mu bimwadde nga byabisasula. Ye Nyabo. Dadi yabadde azzeeko wano. Yazeewo ku makya. N'agenda. Ye. Okay. Nawuliddeyo abalwana kyavudde buki? Wabula saategedde bulungi. Kiki ky'otategedde? Saategedde bulungi naye nagenze ne mbabuuza ne banyinyonnyola buli kimu ne tukisootinga. Byateredde bulungi. Byateredde Nyabo. Kansubire zigenda kuddamu funa embeera eyabaddewo. Okay? Ye Nyabo. Try to talk to them obagambe sagala kuddamu kibeerewo. Ye ngenda kwogera nabo Nyabo. Kale, it's okay, you can leave. Okay. In case of anything, come and tell me. Okay. Just let me know. Okay, madam. Hello, Mommy. Hello? Café, bitegeera nzona bitegeera Kiki, Mommy? kananga dadyo wamuwulize Iye essimu yatakwata ndi bweraliikirivu w'amaanyi nnyo. Yavudde awaka ng'agenze ku faamu.
kati simanyi oba gwe omuwulizaako mpulira ndi mbweraliikirivu sibitegeera. Dadi nga tekisoboka kubanga takebedde ku simu ye ziwera eddakiika 10. Nsobola abantu nakubidde essimu nange sibitegeera. Ate ono anko wamukubiddeko atera otambula naye? Ankobidi. Ye. Ankobidi namukubidde abadde amukubira essimu yankakasiza nti dadi yagenze yekka. Kyokka takwata ssimu. Nedda mami kati omanyi ky'ogenda okola. Kanneetegeke wano jangu ompiikinge wano eno ku stage ya factory. Mu ddakiika ntono nnyo nange kanneetegeke tugendeyo tulabe. Kanzije tulabe. Kubanga mpulira. Kale, kanzije. Kasange. Anangwamu. Jangu mwanangu, jangu tugende. Mami omukubidde emirundi emeka dadi? Mukubidde emirundi emeka? Ngambye jangu tugende gye olinnye muka tugende. Sokoddemu omukubireko. Kasi otegera bulungi? Demu okubire ku Uncle Bidi. Olina amagezi mwana gwe? Kyogamba ovugisiza motoka okujja wano nga ndi musiru? Kirabe no, yitawo, okanula kyagaaso. Kugambye yitawo. Kyogamba sitegera ndi musiru nzazze wano. Aba ebyana byaba bitya ekyejo ekimuli. Buli sana munabeera mbyejo n'ebintu bya serious olinga agamba tino tukola bya kisiru. Gwo ngambye nti nkuba nzinzije nkunkime ate kakati era osirwa leero ombuuza ebibuuzo ebitategeerekeka. Sagala tonze nsirwalizaako nsi. Made nyina byonyina okwasaganya ku mulimu. Nkimanyi byonna byonna mbikola mbimanyi bagaye sibitegeera. Otegedde kitaawo tetumanyi wa. Kubidde simu emu. Kunogamba nti takwata. Otegedde kitaawo tetumanyi gyali. Tunoonya wa gyali oli mu kwesiruwaza. Gwe kennyini gwo ngambye nti nno nzije nkukime tugende tulabe taata gyali ate gwo neesiruwalizaawo. Mutakubukubira simu. Kyatagisa mukubira simu. Obadde tulina omukubira essimu mami naawe. Naye muba naye mulina oluteekateeka. Kati batutamukubira simu tulina musango ku mulimu gwe. Si luteekateeka naye kati tugenda mujja tuli ku mulimu naye no supermarket ogimanyi. Mami, Kiki? Wekangala. oyinza otya okujja ku supermarket yange wenkolera nga tukasoose kunkubira simu at this time kati oba butansangawo. Nina kumala kukubira simu okujja wano. Toyinza butansangawo nga ninako oba wendazi. Ono no yeseewuunya bwezi. Ojja kubeera ku ekyo paka. Mami munnyonnyole. Mugamba obudde bugenda gwe tolaba budde. Explain to her. Kiki, what's going on? Kabaka nakana. Naye kanakana kabaaki. Mami, kiki? Ekabwe nkunyonyola naye. Ayingira gyali mu ssemwanje. Tumanyi neetaaga ssente. Tenako mami, dadi abadde ki? Neetaaga ssente ekyaddadi okwetaaga ssente abadde ki tujja kikugamba naye leeta ssente miliyoni 9 bangambye weeziri ozirina. Mami, ssente si buzibu naye sokumpulire dadi abadde ki? Aliddawa ali mu mbeera ki? Olina obwongo. Oyawo onootegeera mbeera ki gyalimu ogenda kukola ki? Mbadde manyi ekisinga kyonna ssente. Era embeera yonna gyalimu yeetaaga ssente. Mugambi yeetaaga ssente. Leeta ssente owoze wa weeziri. Mami anti kati nange neetaaga okumanya bw'ali, neetaaga omulabako. Kiki ekituuseewo? Kanzireete ziri wali ku kawunta. Mami, wandiba kanzireete. Kwata simu ne bidi ya baaki. Baki kwata simu. Omwana anansanga n'okunsanga wano agenze kuleeta ssente kyokka njagala mukubire ntegere nti ekintu kiyise baki tokwata simu naawe simu okubeerenga mu ngalo. Beera siriyasi.
Naawe olimba buli kimu olina kubeera ng'oli sitede buli kimu ng'oli sitede kati sente zifunise omwana agenze kuleeta sente zifunise ngenda kuzikuleeterawo kati okiwulidde tumaze okumugamba azireeta katusinkane wali mu kafo kaffe kalye vaako omwana wuuno aleeta sente vaako azireeta vaako abakazi nga babi abakazi ekikemo abakazi sitaane buli sitaane yonna ejjudde mbakazi Emma nga yanjagala Emma kikyatankoledde buli mmotoka ey'ebbeeyi ngivuga olibooza bandabaga nti anyina ssente naye nga nvuga mmotoka za Emma zikiwala sikaaba mutwalo sikaba mitwalo 2 mitwalo 10 sente nzifuna naye omukazi n'asalawo okuba nti ambuzaabuza nsaanyiyo obulamu bwa Emma kati wenjogerera Emma ayinza okufiira waneeno omukazi kali butemu kali nkwe animbalimba mbwanjagala ayinza okunjagala okusinga bbaawa yamugye waabwe naye kale Chikinga tugera nko mu mbeera eyo. Why? Nkoye. Naye omuntu ogenda ndaba nga watuuse bane ebirowoozo bingi. Ng'omanyi nti nzija n'obeera bw'otyo. Ayine nga abangu bujja ne kutambula ddeno nkoowa olimba mukwano opangayo n'ompanga nkola nnyo bambi. Ekiwaki? Olaba omanyanga nti nzija ebirowoozo biteekanga eri n'osonda ogenda kumitinga otya kubanga buli kimu nkikoze birowoozo kibi buli kimu nkikoze nzijira mu budde gwobadde tompa na budde naye kati nawe muye watandika okumboola lwaki obeera mu birowoozo bwebyo ate okaabira ki Nzikaaba? kiki bindi kiki ate nkoze eki kiki bindi nkoze ebyo nsindika bindi kiki Mukazi gwe bindi kiki wakozesa ddya sobi nkoze eki oli mubi tewali baddemu olibala tokwatako kiki bannange nange bindi kiki mbala nkoze eki nobuzaabuza natana kubuza buli kimu sirika ekigambo kyonna bitogera kukuba ogabi sirika njaku tatunozamu oli mutamu mukazi gwe oli mubi kati Emma mwenjogera yinza okuba nga agenda kufa wenfuna nti onjagala onjagalako ki mbuza onjagalako ki golowooza oyinza okunjagala okusinga bbaawe yamugye wamu mukazi gwe sirika Emma nga yanjagala naye kati essaawa zino oyagala mugyewo musaanyeewo obutemu obukujjudde munsi obwo mulimu ki binti mulimu sente za Diana Ziteeka wano. Meka? 90M za Diana ezizo ezizo weziri binti weziri zasibadde sikundagezezaamu mubijja wemundu Gende ziteeke wano. Tajite ensawo kati mbale mubbi sirika mbale mubbi fuluma fuluma sirale gwe
sikali mutemu. Nasingwa sana. Musajja yanjakala kikyagambadde nvuga emmotoka ezenjakala buli kina kyenjakala nkifuna abaana bange abalabirira nekati essaawa zinayagala musaanyeewo sisobola ema kikisiru obulamu wange abulabirira amaka gange agalabirira ema nyazigyewuwa nimukazigolobera woziri wazokutusa bwekyaganyisanyo obulamu bwange sisobola. Ate kisirani wana aliwo okumbuzabuza. Omusawo wali awo era nga bw'omulaba mugonvu. Mulwadde kati wawulira otya ssebo? Ssebo okutawana. Anti. Dadi mpola. Naye ojja kuwona tofaayo. Ojja kuwona bw'onyikira kulya, kunywa, ojja kuba bulungi. Omusawo ng'obulumi bw'amaanyi. Obulamu bujja kukakkana. Noweraliikira ajja kuwona. Alina ekimunyola, alina ekimusimba. Ojja kuwona. Muwe ebyokunywa nga bingi. Muwe ne ku kyokulya. Okulya. Omusawo anaatereera. Ajja kutereera. Diana. Wangi dadi. Ngirako ku magulu gano onkwateko ko natereere wano. Mpola. Sorry, Daddy, sorry. Tutereze bulungi. Awo. Nakuno. Nyamako nakuno. Ajeje. Anti mpola. Ajeje. Oteredde. Ompeeko ku juisi oyo katono.